Kino kye kitoogo ekiyitibwa mayanja ekisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti ey'e Kisoro era nga luno lwe luguudo oluyitamu. Wabula ku ssaawa eno poliisi yamaze okuluggala oluvannyuma lw'amazzi okuwaguza ne gatandika okuluyitamu. Embeera eno n'esingako wano bannayuganda bangi okwetooloola batandise okugirozaako olw'enkuba okusigala ng'etonnya n'amaanyi ate nga tesalako. Disitulikiti eziwerera ddala 40 kikakasiddwa nti ze ziri ku bwerinde olw'amataba, omujjuzo gw'amazzi n'okuyiigulukuka kw'ettaka ebitandise okweyoleka okuva enkuba lwe yeeyongera obungi. Naye disitulikiti 22 ze zisinze okukosebwa. Tulina Kasese, Kisoro, Rubanda, tulina Ntoroko, tulina disitulikiti nga Bulambuli, Rukiga n'Embarara. Abantu mwenda bebakakasibwa nti baafiiridde mu bulabe obwavudde ku nkuba nga ku bano 6 babadde mu kuyiigulukuka kw'ettaka okwabadde Kisoro ku Lwokubiri oluwedde, 3 mu disitulikiti y'e Rubanda n'abalala 2 mu disitulikiti y'e Rukiga, so nga waliwo n'omwana omu eyafiira mu mataba mu disitulikiti y'e Kasese. Irene Nakasiita, omwogezi w'ekitongole ki Red Cross Society, atubuulidde nti eno gye basinze okusimba amakanda era nga baatuuseeyo dda okusunsula abo abeetaaga okubeerwa. Mu mbeera ng'eno tutera ofuna buli omu ng'ayagala, naye tubasosolamu okusinziira ku ngeri ki gye bakoseddwamu, then basobole okufuna obuyambi. Tukwataganye ne ofiisi ya Ssaabaminisita ne District Disaster Management Committee eya Kisoro tulabe nga tuyamba abantu bano. Ono agamba nti bwe bavaawo bagenda kuba batabaala ebitundu ebirala ebyayisiddwa obubi naye okudduukirira embeera omuli n'ab'entoroko abazingirwa mu ttundutundu lya Rwenzori. Abeeno omugga Semlik gwawaguza ne gubooga ne gusalako ebyalo 10 era ng'abantu beena abakunukkiriza mu 1000 basigadde bafumbya miyagi. Bwe tuva e Kisoro manyi nti tuddako Kasese ne Bulambuli kuba ze zimu n'endala ku zisinze okukosebwa betuzaako, naye phases bwezityo bwe zitambula ate ne coordination bwetyo bwetambula. Ministry y'ebigwa bitalaze naye tubuulidde bweyimiridde mu kudduukirira abaakoseddwa. Era Office of the Prime Minister esobodde okubasindikirako ku kamere ne non-food items ebintu byebagenda okubayambisa nga ebidomola ebyo taplings okubayambisa ku nnaku zino. Kyokka abagabirizi b'obuyambi nga Red Cross bagamba nti omulimu gwabwe gwandikalubamu olw'enguudo ennyingi okusalwako amazzi n'ettaka eryayiigulukuse. Actually Kabale Kisoro Road essaawa zino esaliddwako era kati emmotoka ezitwala relief tulina okusala amagezi butya bwezituusa relief mu bitundu ebyo. Nsuubira tusobola okusindika truck ez'enjawulo eva e Kampala oba eva e Kabarole ebeeko weekoma ba volunteer babisobola obisoma babiteeka ate mu mmotoka endala. Davian Esther Anyakun nga ye minisita omubeezi ow'ebigwa bitalaze alabudde nti ye enkuba ekyeyongerera ddala nga kyandibadde ky'amagezi abo abali mu bitundu eby'obulabe okubyamuka. Twewale nnyo okusala amazzi era tukalagana nnyo ne abakulembeze baffe tulabe nti abantu abali mu makubo g'amazzi, abantu abali mu nsozi bonna baveeyo nga bukyali, tetwagala okufiirwa abantu. Gavumenti eriko enteekateeka ssejjoloolo ey'eggwanga lyonna gye yatongoza omuli n'okugula ettaka mu bifo eby'enjawulo kweneesengulira abantu abali mu bitundu ebiri obubi. Kyokka Anyakun atubuulidde nti eno ekyali ku lupapula nga tennateekebwamu nsimbi. Unfunded priorities ne tusaba nnyo okulaba engeri economy weeri bwe tunaaba tuteredde basobole okutandika okutuwa ssente okuimplementinga iyo national plan. Abagoba b'ebidduka nabo balabuddwa naddala ku mazzi agasala enguudo obutageetantala okwewala ebyolwatta omwami Nalumanya nti kiki tewayogera. Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.